Mu mawulire getufuna galaga nti Dr. Jose Chameleone bamuddusiza mu ddwaliro nga biwala ttaka. Oluvannyuma ono olwogezaako okumujjanjabira ewaka ne balabanga obulwadde bweyongezi bwe batyo bamuddusiza mu ddwaliro e Nakasero. Kankuwe akatambi katono nnyo naye nga nkusaba olayikinge naawe atanaba ku subscribinga osubscribinge ku ssaawa eno yennyini butereevu. Stop. Yes, embeera nno bwetyo bwebadde wali ku ddwaliro ery'e Nakasero nga Dr. Jose Chameleone atuusibwawo okusobola okubeera nga mwanatu afuna obujjanjabi. Naku olw'eggulo lwe byatandise okubeera nga bitambulatambula nti Jose Chameleone mulwadde, abalala ne babitwala nga propaganda, ne babitwala nga ebitali serious, naye ng'ekituufu kyo legendary waffe ye embeera si nnungi wadde yadde n'omulundi n'ogumu, era osaana omuteeke musala kuba omusajja oyo akubye endongo baaba, atukubidde endongo eya ddala osaana obeere nga mwanatu omussa musaala. Ago nno ge gali sayidi zeeyo, naye nga zo updates zonna tujja beera nga tuzikutuusaako butereevu. Waliwo n'ekigambibwa nti abadde ali waka, babadde bamujjanjabira waka, naye embeera bwe balabye nga egaanye, embeera bwe balabye nga yeeyongera ku bambi, bwe batyo kwe kusalawo ne bamuddusa mu ddwaliro ery'e Nakasero asobole okubeera nga musajja wattu afuna obujjanjabi. Ffe wano tumwagaliza kisinga, tumwagaliza obulamu obulungi n'Omukama ayongere okubeera nga mwanatu amusuusa. Kale kankongera akatambi n'oluvannyuma tweyongere maaso. Alien Skin bakuleetanga Road Mayor w'ekibuga Kampala 2026 yeddiru gye mwina n'empuuga. Era nze seewuunya nnyo bw'oyatula Obuyisiraamu kubanga nkimanyi nti kyankizo nnyo eri Abayisiraamu balina chances nnyingi ku kifo ekyo olw'Abayisiraamu abangi abalondera mu kibuga Kampala. Ze kaadi ze muzannya naye weegendereza abantu abo, era weebuuze nnyo lwaki baagala okutaapinga ku masannyalaze go. Bwe baba bavuma Kyagulanyi omuyimbi ng'ate gwe bakuleetanga omuyimbi mu byobufuzi, njagala weegendereza abantu abo beeyubulanga misota bayuza. Weebuuze nnyo bonna be bazze bawaana baliriddawa baafa. Dr. Kizza Besigye yafa, lwaki tebamusimbawo nga pulezidenti? Bo lwaki baddukira nnyo buli awali akasannyalaze okwakivinga goals zaabwe ez'ebyobufuzi? Nsaba otuulaawo wekkaanya abantu bano bakuleeta mu mutima ki era lwaki kati? Beba mbwe badde eri waga nti abadongo tebasobola bya bufuzi, lwaki bafulontinga ggwe era baagala kuleetanga Road Mayor wa kibuga Kampala? Nsaba oleme kulwana ntalo z'abantu bano kuba kyekintu kyabwe bakireeta lwa busungu, tebalina agenda nnungi, tebalina ggoolo yaabwe esimba okuleka okulwanisa Kyagulanyi. Kyekituufu kyenjagala okugamba muganda nga Alien Skin, ekifo ky'obwa Road Mayor ojja kukiwangula kubanga ng'abavubuka ba ghetto tukukkiririzaamu era tukuwagira. Ojja bakunga bajja kukulonda, naye bano abataapinga ku masannyalaze go ekigendererwa kyabwe ki? Nsaba otuulaawo mu Fangoni Forest Kabiro olowoozeemu oleme kulwana ntalo kuba zino entalo ze zigenda okumaliriza, zigenda kumaliriza nga mulimu n'amalogo. Mugenda kubaamu omuntu afa wakati wa Kyagulanyi n'abasajja bano. Nze nkubuulira ebintu bino bye balimu. Olutalo luno lunene okusinga bw'olulaba, baleme kukubisa teeki.
nsaba olowoozeemu era bargaining power yo ebeere waggulu kubanga bano abasajja bayuuza. Lwaki bataapinga ku masannyalaze go? Bayinza okulimbalimba n'akafo k'obwa road mayor mu Kampala gwe n'obayisaawo ku bifo byonna bye baagala. Era lwaki bakikola kati? Bakategeera kati nga bamaze okubagoba mu noopu. Kati baleme kulwanisa ntalo nakuza. Nze ngenda kubaza embawa bwino manyi nze Calvin bwenti bwe mbagamba. Naye yonna Alien Skin gy'olaga ndabayo. Naye kwe manya tukukkiririzaamu ojja kwakivinga obwa road mayor ogenda kubulya. Naye bano abataapinga ku masannyalaze go. Buterevu oyo nno ye mukulu Calvin Kayanja kansubire ebigambo bye mubyewuliriddeko abadde alabula Alien Skin nga bonna bwe mukimanyi olunaku olw'eggulo Alien Skin twamulabye wali ku Fangoni Forest yakonvatinze n'ava mu ddiini gy'abaddemu nadda mu ddiini ey'obuyisiraamu era bwe twogerera kati Alien Skin musiraamu aggumidde ebyaddala ate we yali yakava mu komera yakibategeezako n'agamba nti essaawa yonna agenda kukonvatinga adde mu ddiini ey'obuyisiraamu era olunaku olw'ejjo yakituukiriza. Tetumanyi kigendererwa kiri mabega lwa kukyuka kwe kudda mu ddiini ey'obusiraamu naye okusinziira ku Calvin Kayanja nga bw'omuwulidde yagamba bino ebintu byandibanga mwanattu birimu politics nti Alien Skin mbwajja ku bwa road mayor bigambo si byaffe bigambo bya mukulu Calvin Kayanja nti ekibiina ekipya bampuuga kibalonkinga kimwagenda okubeera nga mwanattu ajjira ku bwa road mayor kakati nti okukonvatinga nadda mu busiraamu akimanyi nti abantu abasinga ab'omu kibuga abasinga olondera mu kibuga basajja basiraamu era ye okukonvatinga nadda mu busiraamu kitegeeza awo ali mu kunoonya kalulu k'abasajja abasiraamu abalondera mu kibuga abangi ennyo nga abwokiwulira. Kakati Calvin Kayanja amulabudde n'amugamba abasajja abo abagenda empola kubanga bayuuza baagala bukozesa kulabika nti bayisaawo byabwe nti yalina amasannyalaze era baagala kubeera nga mwanattu bataapinga ku masannyalaze ge basobole okweyisizaawo ebyabwe naye nga tebalina kigendererwa kirungi kyonna gyali era bw'atyo n'amulambula n'amugamba nti beera mwegendereza bagenda kukozesa okusobola okuwangula mu bifo bye baagala okuwangulamu bamale bakudampinge bakulekaawo ne bamugamba omusajja gwe bali mu kulwanyisa yali muyimbi naawe kennyini oli muyimbi kati ekyo kyeraga lwatu nti naawe bali mu kukozesa bukozesa bali mu kutaapinga ku masannyalaze go bamale bakwesonyiwe bakusuulewo bakuleke awo mu bbanga. Kakati ensonga nno bwe zityo sayidi zeeyo bwe ziyimiridde era nga abadde basinga okwebuuza lwaki Alien Skin yakonvatinze n'ava mu ddiini gy'abadde asaba gye tutamanyi nadda mu ddiini ey'obuyisiraamu. Ndowooza ensonga mugitegedde. Omusajja yeetegekera kalulu, omusajja essaawa yonna agenda kwesimbawo ku bwa road mayor. Yajja ku bwa road mayor. Genda mu comment section ompe endowooza yo gwa kalulu onaakamuwa oba ali mu kumala bumazi budde. Tukubaganye ebirowoozo ku nsonga eyo wansi awo mu comment section. Kujika media kuobadde wekumire bwekumizi ku mukutu amawulire tukyakomawo namangi nnyo ddala nga bw'okiwulira. Subscribinga gwatanaba ku subscribinga naawe atanaba kulekinga video eno genda maaso obeere nga mwanattu ogirayikinga tuberenga ekintu mwanattu tukikwasaganya maliraadi sana. Jjukira buli lw'ogirayikinga YouTube kigiyambako okubeera nga mwanattu ogitambuza mu bantu bangi nnyo n'oyo atannagiraba n'asobola okubeera nga bw'atyo agiraba. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba.